TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Singa nali pulezidenti nwana ekitiibwa kya kkooti ne kiddamu okutinta eddembe ly'okola omulimu gwabwe n'okugulirira ababaka mbanga tali muganzi n'alikoze balansingi buli kabira neewulira ng'erina obutuuzi aduumira poliisi lw'ekiwa omufumbira ekya komanda w'amagye ekiwa omukyoli bwe mpa omusoga n'akulira enguudo akulira ebyobulamu abeere mutoolo Katikkiro bw'aba omunyankole ow'ebyenjigiriza n'amakomera omukisi n'omuganda nga mbateekawo. Ekigambo ky'okuba nti paalamenti bagiwa obuyinza yeesalewo ku pulezidenti ki agenda okuba nti atwala eggwanga lino olwo bajjako bataddewo omwaganya gw'okuyingira mu nkola ey'ebibiina nti ekibiina kinaasinza abantu abangi kinasobola okuba nti kiwa omuzinzi gw'okutwala oba okuwa pulezidenti asobola okufuga eggwanga lino. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyonna bw'abadde ajja atambula alaze obukuusa buyitirivu mu kwagala okulya abamawanga amalala n'okuteekawo state ey'okuba nti esobola okuvujja evaamu ekigambo nti bannalwanda. Ontegeera bulungi? N'alema okuzimba ebikanga biteekeddwa okubeera mu unifications zaabyo ne mu mawanga gaffe bwe tutambula. Kikimu ye kalumanywera akutuusizza w'oli okutya n'akalulu okakasa nti buli state yonna ekulinako copy dot. Nje ntegeeza kyeki teri atakulina akola beki nti akubanja. Museveni abakwesimbawo nga nalibadde nga bataddewo n'ekidomola kaalifiiridde ku kidomola. At least kaalifudde kira kyentegeeza nti kiwa ate kitayogera kaba kafudde okikakasa otya abantu tebaalilonze Museveni babalabiranga ku bikolwa byabwe Bayibuli kyekugamba gwe toyawula mubina mulungi bw'okyogera bw'otyo mpuliranga agamba nti tebamulonda kuba olwedde nti yasinza obulungi mu kikyo oba olina kyoyagala ntuukeko tetoyawulwa mubina mulungi nsobola okumwawo weebale nnyo Bayibuli kyegamba nti bye bikolwa. Naye lwaki Museveni ne gavumenti yo ey'ekibiina ekyo kyentulamu kyesseegaananga olw'abakitaffe n'emisaayi gyayiika n'eggwanga Buganda oba Kabaka okutumulabako kwaffe nga tuyisaawo yenna alina ku mulo gw'Obwakabaka ate akasobola okuba nti akategeera bulungi. Mazima ekitwegatta ku ggwe gy'emigongo gy'abakitaffe n'ebyo bye baawaayo ku lwaggwe expansion eggwanga lyo ne bafiirwa ebyabwe ku lw'eggwanga litereere gy'ozooyonoona mu nnyonoona ate abalagi batunuulidde nga Jakana naddulu nti oli kibi ekyatuula wano. Twasuula Buganda kubanga ngule ate ne tusuula mu byobufuzi mu paalamenti Buganda. Onfuna bulungi? Kaakati olwalira azze n'ekyokubiri nga kiyamba ye gwe mutego gw'Abannayuganda kuteekeddwa okuzuukukira omutegeeza nti paalamenti okulonda tukigaana sookozze buli state ebyayo byebanja eddizibwe omugabo gwayo gw'otwale tiri paalamenti okulonda bwe liba eronze prime minister tukigaana ne bwe liba pulezidenti nga Buganda efuga ebyayo teri akigaana ate ogenda kukosaani. Kaakati nze obulumi obwange we buli bwe buli wakkankaka. His Excellency the President mu ntambula ye ey'emyaka 35 olwaliro gye 36 azze atulaga interests ze nga ze zikulembera eggwanga lino naye nga te ku expense z'Abannayuganda mu sente 10 expense kitegeeza nti ye afuna buli kimu kyayagala yes nga tafuddeeyo kuggwa asembayo ku kiki weetaaga na ggwanga bwe liteekeddwa kutambula kimazeeyo bulungi nnyo gwe wasindika ajja ateeseza eggwanga lyo ng'omusinse mu kapasite eyo ng'entegera yerowooza kulya kicepere bye baliko orientation ya kwetoola paalamenti kantini eri wano bamaama bandijja n'embuto bajja kuzaalira wali exit omuliro nga gukutta ofulumira wano bw'oba olinawo ekyenkana ng'oyagala kuba doogi simanyi bayita kamafulegi ogenda wa sipiika ng'owandikayo ensonga bweti tulimba bwe tuti eggwanga obutakusiba bibabeeramu oyo gw'ogenda okusitwa mu ntegera gye yavaayo eri mukafunye eryalabuga bisi wa senior 6 amaze nafunye diguli emu ne bwe ziba diguli 30 entegera y'ensibe eri mu mawanga gaffe gye tuva forever since eggwanga libadde mu political turmoils nyingi okusinza ku Museveni emyaka 35 gy'afugidde ebbanga byonna mbadde mbategeeza tewannabaawo bamemba ba paalamenti tubankona paalamenti erimu value